IBRAH Mukasa gemanya gange omulungi atulaba nkugamba nti essaawa eno wotulabira tuzze ku kooti Mukono, Chief Magistrates Court Mukono wano mu district Mukono. Tuzze okola follow up ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Hajji Yasin Ssekimwanyi Bakaluba. Tuzze tulabe ensonga zitambula zitya. Tuwulidde nti akwatiddwa n'aleetebwa wano mu kooti era nga with me ndine Idris Chiza Clement ne team yonna okulaba nga tukola follow up. Join me tuyingire munda tusobole okulaba nga we can talk to him if it is possible. If it is not possible then era tujja kuba tukutegeeza. Join me tugende mu maaso. Kugamba nti atulaba essaawa eno breaking news tuli wano Mukono ku kooti era nga Hajji Yasin Bakaluba Ssekimwanyi akwatiddwa nga bwe twajja following ensonga eno yoyo gwoli mu kulaba awo essaawa eno era nga tusazeewo tujje tukole follow up ku nsonga eno ku nsonga ezigambibwa nti avunaanibwa omusango gwa malicious damage era nga okusinziira ku bempuliddeko kiraga nti awe asindikiddwa kwa limanda paka ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 okusinziira ku mulamuzi gwe tugenda okuba nga tumanya. Tetujja kukusemberera nnyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Bakugjewa bakusanzewa? Bankubye ambushi bansanze ku kkubo ngenza okulaba ng'emmotoka ensalako nga mulimu abasajja ne bavaamu n'emmundu. Nga bwe nakutegeeza bwana IBRAH, kooti eno tensamoningangako neŋŋaana okujja. Buli lwaba nti banneetaaga mu kooti bayiwa buyiima gye kakati ekeesi eyo DPP yagikola ki? Yagiyita. Naye njagala ensi yonna etunule. DPP yayita omusango ogwo wiiki emu emabega. Musango ki mu piriyodi eno gye tulimu oguddusa obwangu ne gudda nayo mu kooti. Obwangu bwe bandeeteddemu enkwata gye bankutte, emmundu ezivuddeyo, omusango oguliwo. Naye kirungi tewaliwo kituusewo nga sikikola ki? Sikimanyi. Nakugamba IBRAH bagenda kundeeta, tebagenda kumpa beyiro, tewali kyotakola ki? Abalaba balyagadde okumanya bw'otuusiddwa mu kaguli ebigambo by'omulamuzi bibadde ki era kiwedde kitya because tutuuse byonna biwedde. Omulamuzi ambuuzizza kya musango oba ngumanyi oba sigumanyi naye ngwegaana. Musango ki ogwo? Musango gw'okumenya ekikomera. Ekikomera kye nakugamba kye twamenya ewaffe ekyaffe ekitali kya Hajji Waswa era mu butujju bwabwe obalabi babaddewo awo bakozedde obuzannyo bwabwe kuva ku makya era ne Waswa namugambye nga bayiye omusenyu ekireka nga bamanyi ngenda kujjamba stopping okukola ki? Okuzimba ku ttaka ly'abannaabwe awe badde bateese bambega. Omulamuzi akubuuziza nti omusango ogumanyi oba togumanyi, lwaki ogweganye? Omusango sigumanyi. Omusango gwansomera sigwemmanyi. Aŋŋamba namenya ebintu bya Waswa. Ebintu wamenya byani? Namenya byange. Twagabana eka 2 twazigabana, balina ezaabwe tulina ezaffe. Olw'ensonga nti baleeta ebifaananyi ne batusookayo tebannabatuwa mukisa kutuwuliriza. Naye nno nze obubaka bwenjagala mbasukumire mugende nabwo. Naalongo n'ekibinja kye tebalina kye basobola kunkanga. Eddina ekkomera lyakolebwa ly'abasajja. Ebyokunkwata munkutte munsibyesibye ate gye bakoma okubikola naye omanyi enkima gyekoma okulinnya ku muti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Abalala balyagadde okumanya omulamuzi akusindise kwa limanda paka ddi okomawo ddi mu kooti? Paka ennaku z'omwezi nga 8 ogwo tuli mwezi mulamba. Kwegamba ono tekinikali teyansalidde dda ntandise okukola ki? Okusaavinga. Kali ne bwe naaba naleeta obujulizi obukawuuta bo ekuba nti kulumya batandise dda okukola ki? Abatulaba balyagadde okumanya mu bigambo by'ogamba nti ekikomera kye wamenya kyammwe. Ani amenya ekikye kye yazimba? Namenya bwemba n'ennyumba enkadde njimenya n'enteekawo empya. Ogwo tegubeera musango. Ekikomera ekyogerwako ani yakizimba Hajji? Ekikomera kya ssente zaffe za famire. Kikomera kya famire. Era ne Hajji Waswa andeese wano olwaleero akimanyi bulungi nti nno talinaawo ki? Talinaawo nnyumba. Wagenda n'okola ku Jamiru Kayinda interview. Nsaba abawuliriza bagende ku minute singa ziweze 57. Bagenda kulaba Kayinda ebintu byakutegeeza nti nabimenya okuva mu nnyumba nga bye biri ku muzikiti Waswa wasula. Okitegedde amadinisa 2 oluggi lw'emabega n'oluggi lw'omu maaso bye baŋŋamba nti namenya bye biri wali Waswa wakola ki? Wasula n'obuntu bw'okushedi buno era nsaba abalaba abagendayo ku YouTube abanoonya mcibrah mugendeyo mu kikole ki
mukirabe naye bino byonna bya bulyake nze sirina kyentiddemu lwa nsonga nti siri mumenyi w'amateeka obuzannyo bwabwe obw'ekiyaayi era bajja kutuuka ekiseera bakole ki babuveeko ate nabo bennyini bakimanyi nti bye bakola bya kibbi mbalemesezza okukola ebyekibbi abaana be babba bangi Naalongo Ssekimwanyi yekka si gwe yawasa awakaawo nze musika ndi administrator byonna bino bye bakola batandika butandisi sijja kubatiiririra nina kapasite yeerwanako ate gye banaakoma okugenda nga bankolako effujjo ensi egenda ebatunuulira era wagenda kubeerawo omu agenda okutuuka ekiseera akole ki atunule njagala bwana IBRAH bakulage video ey'abasajja olukwata lwe bankuttemu nze kooti tensamuningangako neŋŋaana okujja wano sikikolangako naye bw'olaba man power okuva ku yaluli gye banteekako n'ey'okuluno abantu abagamba emitwalo 5 ffe tuzze wano abantu bonna abanneeyimirira abakoze eki baddewoko akaaganyako okuba n'abakweyimirira bazze weebali era neeroya wange wuuyo ID zonna bazirina ne ssente enkalu tuzirina bino byonna ono yenna drama gwolaba bamukola lwa kintu kye balopa eky'emitwalo aga lwaki mweteeseteese to the extent of even having money ezikweyimirira wabadde wategedde omusingo wabadde wategedde omutemwa kooti gwe naakusaba okweyimirira anti kooti yennyini era tekigezezzaako yalisoose neegezaako ennaku zino abantu tulina ATM nze mu nsawo yange omunnemu ATM 6 nsobola okuwithdrawinga miliyoni 2 wano wendi omusango ogunvunaano gwa mitwalo 5 kiki ekikola amakulu naye nga mu bujinga bw'abantu betudiiringa nabyo naye ebintu bya famire we batibabikwata era kino kye bakoze balowooza kibasembeza ku buwanguzi oba kyongera kulaga ntegeera yaabwe bonga abantu Naalongo n'abaana be bankozeeko ennumba 3 weeks 3 emabega bansibira ekira olwaddako ne bannumba luli omwalaba luno lwakusatu nze neeyisizza kigunjufu sibalumbangako sibaddizanga muliro lwaki walinda atulaba yalagadde okumanya lwaki walinda ensonga zino eziri worth emitwalo 5 according to you to escalate to this extent anti kaakati omuntu obaako ne principles obaako nekyokkiririzaamu IBRAH bw'onsanga awo n'oŋŋamba nti nkukubye oluyi nkusasula emitwalo 2 ne bwe mba nnina kakadde nga sikkubye mba nkuwa gyaki tolaba nti ekyo kibeera kya buyaaya sige mazima kye bakola bakimanyi ensi yonna ekimanyi kati Wasu abaddaawo Sumini abaddaawo abo balemu okukola naye bino ebyonoona famire ebitalina kye bizimba ku famire byo basobola okubigoba naye guno omusango ogundeese wano si ensonga bamanyi nti bali ku kirala abatulaba bayagadde okumanya mu bigambo byolaga omusango ogukuleese gwa mitwalo 5 which is something too small nti oyina ssente osobola okuliwa lwaki tewaliwo emitwalo 5 kakati njagala basooke banoonye ensonga kooti bw'eba eyagala amazima esobola okugamba nti nne n'emitwalo 5 gikwata ogiteeke ku akawunti singa gunaakusinga tukwatagana naye omusango tegunnawuli ate ekinnuma abantu tebampitangako mu kooti tebansamuningangako omuntu we baba bakusamuninze n'ogaana ekyo kirala naye kaakati eyo fayiro DPP yagiyita wiiki ewedde bagenze ne bapedolinga mu bwangu obw'ekitalo fayiro n'etuuka wano fayiro okutuuka lwaki temuntegeeza mumanyi ew'okunsanga essimu zange muzirina mpita lwaki tompita nenzija wano neneewozaako thank you abatulaba balyagadde okumanya mulamuzi ki abadde mu musango guno mu mitano omulamuzi chief agubaddemu bwe tutuuse n'avaawo amannya ge bamuyitaani ye Juliet eddala ndyerabiddemu naye abaddewo kaakati bwe bankutte okuntwala wali n'agudelegatingira omulamuzi owaki agukwasiza mulamuzi owa wansi omwami simutegedde manya kati bwagwa omulamuzi owa wansi n'agamba kuba byonna ebibadde ebisaanizo ebinfulumya mbadde mbikola ki mbadde mbirina kati ono ensonga gyawa bibadde bisaanizo ki ebyo by'oli sure of ebiwandiiko nga gubadde tegunnawulira kaakati omusango malicious damage obunene bwagwo mbadde nina abantu abanneeyimirira babadde banna ninako ne looya wange ne bwe zaali badde ssente enkalu mbadde nzikola ki mbadde nzirina endanga muntu yange mbadde njirina naye gye kiggweredde tebawuliddwa yo oli omulamuzi ensonga gyawadde omusango sigukola ki sijja kugusobola guli kudda agukolako wa ddaala lya waggulu kale tusaba Allah akuteeremu baraka akuyise mu mbeera neyogezesebwa gy'olimu kino tekiriimu kutya kino kye bakola
je nkugambye nti nkima erinnya waggulu gyekoma okulinnya gyekoma okwolesa obwerere. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yonna gy'osinziira okubanga otulaba tusazeewo tulondole ensonga eno because tugibadde wakati for not a long period of time of course tulina bwe twagiyingirira naye ngira birimu ensonga za kooti ki naki tusazeewo tukole follow up tusobole okulaba nga tusobola okwogera naye era nga wano we tutuuse essaawa eno unfortunately tutuuse kooti emaze okumusalira era nga mu byempuliddeko mugw'omunkubu kwe kubeera nti asindikiddwa mu kkomera paka ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omukaaga oba omwezi ogwa June. Olwaleero luno tuli mu May kitegeeza almost omwezi mulamba agenda kubanga agenda mu kkomera era mpuliddeko nti wakutwalibwa mu kkomera lya gavumenti ery'ekitalya. Mumwewuliriddeko mu bigambo bye n'embeera mugirabye yonna eriwo era nga wano we tusinzidde olunaku lwaleero Chief Magistrates Court e Mukono ensonga gye tuliko akadde kano oba gye tuli mu kugezako ku following up y'ensonga ya Hajji Yasin Ssekimwanyi Bakaluba avunaanibwa omusango gwa malicious damage era nga mu bimuvunaanibwa mulimu okukakana ku kikomera n'akisaanyaawo ekyali kiteereddwa ku maka gaabwe wali Empoma era nga kigambibwa nti yakkakana ku kikomera n'akikuba kyonna n'akiyiwa ku ttaka ng'ayambibwako bakyala kyempadde oba batamanya ŋŋamba abatannalabika n'okutuusa olunaku olwaleero being nti ye yali ringleader akwatiddwa n'aleetebwa wano era nga kino kitutte almost some good years nga okusinziira ku luuyi olumuwaabira lugamba nti abadde ajampinga kooti nga bwe bamuyita mu kooti talabika ne kipayiringa okuyitibwa kwe mu kooti era nga omusango omulala ogumuvunaanibwa ogwa malicious damage kwe kubeera nti yakkakkana ku birime omuli amapeera omuli emiyembe omuli emiti n'ebigwa mu kkoweeryo ng'ebimuli nabyo n'abisaanyaawo wali mu bitundu by'Empoma awali okuliraana satellite era nga nago musango ogumuteereddwako ogwa malicious damage okutwaliza awamu mu bigambo bye alaga nti it is only mitwalo 5 but gwatulaba ebweru eyo wali ebuuzizza nti mu bigambo bye ne mu njogera ye emitwalo 5 ge gabadde gamulema okusasula. Tujja kwongera okunoonyereza naye nga nkutegeeza nti asindikiddwa mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga olwo lwanadda asobole okuba nga ate agasimbagana n'omulamuzi anaamusalira omusango gwe oba gumuse mu vvi oba aguwuuta buva. IBRAH Mukasa gemanya gange nkutegeeza ntujja kukola okwongera okulondoola ku nsonga eno okuva from Uganda to the world. Nkwanirizaako eyakategatako essaawa eno akadde kano obudde buno olwaleero luno omwezi guno omwaka guno era ng'ensonga gye tuliko olunaku olwaleero y'ensonga y'omusumba Augustine Yiga abizzaayo 8 owa Revival Christian Center wali e Kawaala era ng'ensonga eriwo kwe kubeera nti olunaku olwaleero omusumba Yiga lwakomezeddwawo mu kooti y'omulamuzi emanyiddwa nga Mwanga 2 Magistrate Court wali Emengo era nga ensonga oba emberebezi eva ku bigambo ebyayogerwa omusumba Yiga ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa March omwaka 2020 bwe yalabikira ku ntimbe ez'enjawulo ebyayogerwa omusumba Yiga mwalimu ebigambo ebigamba nti coronavirus oba COVID-19 omusumba Yiga gwe yagamba nti oyo lubyamire yalumanga bajjajja baffe dda eyo mbeera ya bulijjo kwegamba ng'alinga anafuya omusujja guno nti teguliiyo sina gw'amaanyi era abantu tebabeera beeraliikirivu bakirabe bulabi era nga bino olwagwa mu matu g'abakuumaddembe n'abavunaanyizibwa ku nsi eno nga bweddukanyizibwa ne bagamba nti omusumba Yiga janguuko wano ku poliisi ya Kampala mukadde obeeko byonnyonnyola poliisi ku nsonga eyeekuusa ku kugamba nti omusujja guno ogw'obukambwe omusujja oguliwo ensangi zino ogwazinga ku nsi yonna gw'ogamba nti si gw'amaanyi gwa bulijjo era nga omusumba Yiga yogayoga wuuyo ng'ayitiddwa poliisi bwe yava ku poliisi n'atwalibwa mu kkooti era nga yogayoga wuuyo okukakana ng'omusumba Yiga amiddwa bondi ng'atwaliddwa mu kkomera. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Apuli omusumba Yiga yasaba kkooti emuwe beyiro
kooti n'etasobola kumuwa beyiro n'egaana olw'ensonga esookera ddala, ensonga y'okubeera nti baatunula mu bamweyimirira nga mu butuufu baakiboggwe. Nga baakiboggwe nga bw'owulira. Neevaawo neetunuulira ku nsonga y'okuba nti Omusumba Yiga yeemulugunya era yeekubirira enduulu ng'agamba nti mulwadde w'obulwadde bwa sukaali. Kooti n'emusaba bwino n'obujulizi n'obukakafu obulaga nti mulwadde wa sukaali era nga nabwo teyalina. Awo nno kooti n'egamba nti okusinziira ku ebyo bye tukusabye nga tobirina, ddayo ogira weebaka mu kkomera paka ennaku z'omwezi bwe zinaawerera ddala nga 5 Ogwokutaano 2020. Wabula nga okuzaako katini nnyo emabega, ddembe ly'Omusumba Yiga oba munnansi yenna nga Munnayuganda erimuweebwa ssemateeka, ddembe lye ery'obwebwange erimuweebwa ssemateeka eyabagibwa mu 1995 ng'akkirizibwa okweyimirirwa okusinziira ku kawaayiro 23 okusinziira ku constitution y'eggwanga Uganda, waddembe okweyimirirwa, wadde nga ssemateeka agamba nti munnansi yenna owa Uganda ddembe lye erimuweebwa ssemateeka okweyimirirwa singa ng'aba alina omusango gw'azzizza. Yo kooti ekugamba nti yes, ddembe lyo okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga Uganda, naye waliwo ebitunulwamu era ng'ekisookera ddala kye kika ky'omusango, nature of the offence, magnitude or gravity of the offence. Otegeera, bongerako ne bagamba nti era kooti etunulamu n'egamba nti ono asulawa abeera wa. Era kooti etunulamu n'egamba nti bw'anaaba ayimbuddwa nga yeeyimiriddwa taateteeganye kunoonyeza kwa kooti, taabeerewo na ngeri einterferinga na bujulizi oba bajulizi. So awo byonna kooti byesinziirako n'egamba nti yes, ono kayeeyimirirwe oba teyeeyimirirwe. Ennaku z'omwezi nga 5 omwezi Ogwokutaano omwaka 2020, omulamuzi amanyiddwa nga Timothy Lumunye olwaleero lwawulidde omusango gw'Omusumba Yiga era nga abadde ku mpeereza oba enkola eyagunjibwawo emanyiddwa nga video conferencing oba video conference. Kuno omulamuzi kwasinziira okuwa ensala ye ng'akulengerera ku video nga toli mu kooti, era ng'Omusumba Yiga asinzidde luzira n'etunula mu kamera. Olwo omulamuzi n'asinziira wano ku kooti ya Mwangatu esangibwa wano e Mengo, n'asalawo nti okusinziira ku mbeera eyo Yiga gy'alimu n'ebyo okusinziira bye batadde mu kusaba okweyimirirwa kwe Yiga, era nga omulamuzi amusabye abamweyimirira babadde 3. Kubaddeko omwami Kimbowa Richard ngono businessman, kuliko omwami Benson Kato, kuliko n'omukyala tulina Omugisha Arika. Bano beeyimiridde Yiga, Omusumba Yiga, era nga bamweyimiridde ku kakalu ka kooti ka $2 million ez'obutaliiwo eza siringi ya Uganda. Abamu ku bamweyimiridde ababiri babadde n'omutemwa gwa $5 million eza Uganda era nga nazo tezibadde za buliwo $5 million. Omulamuzi ng'asindika Yiga ng'oba atayiga mu ngeri y'okweyimirirwa aweereddwa amateeka amakakali ennyo, era nga mu mateeka amakakali gano mulimu etteeka erisaba Omusumba Yiga obutaddamu wadde okuloota ekigambo COVID oba corona. Aweereddwa etteeka eritakkirizibwa wadde okukyogerako, ne bw'aba akyogerako mu bulungi ng'asaba Katonda nti omusujja guno Katonda gutwale, takkirizibwa kuwulira ng'ayatulwa ekigambo ekyo. Era Musumba Yiga asabiddwa obutageza wadde okuwandika ekigambo ekyo corona virus oba COVID-19, wabula ng'era ne bw'anaaba awandika nti Toyota corona
alina okukinnyonnyola awandiise kyaki era emmotoka eyo lwaki agyogeddeko. Omusumba Yiga asabiddwa obutaddamu kwetaba mu mboozi ekwatagana ku COVID-19 oba corona. Ebyembi bisekewa. Era asabiddwa nti ne bw'aba alabaggulire ku TV nga boogera ku musujja omukambwe ogwo tateekayo endowooza ye alabe bulabi ggulire liyite, tateesa, tawabula, tawakanya. Era omulamuzi ayongeddeko n'asaba Omusumba Yiga togeza wadde okuteesa, okuwabula, okuluŋŋamya oba okuwakanya ensonga ezo zirabe bulabi. Era ng'Omusumba Yiga ekisembeddeyo ddala bamusabye nti bw'asanga abali abantu abanyumya emboozi eno ayitewo buyisi kubanga musango gwa nnaggomala eri ye okuddamu okuba ne kyateesa. Era nga mu mbeera eyo kooti esazeewo n'etunula ne mu bipapula ebireeteddwa okubadde ekiwandiiko okuva mu Lisa Medical Center e Mengo ekiraga ng'Omusumba Yiga ali ku ddagala ly'obulwadde bwa sukaali diabetes. Era wano kooti weesinzidde n'egamba nti tetuli bamalirivu, tetuli beeteefuteefu era tetulina facility era wadde obumanyirivu obunajjanjaba omusumba ono n'obulwadde bwe obwa sukaali. Kooti n'emuyimbula n'emugamba nti naye genda era tokkirizibwa okuddamu okwogera ku nsonga zino wadde okuteesa wadde okuwabulwa. Ekisembeddeyo ddala bamusabye nti ne bw'anaabeera ku mikutu gyonna tayogera ku nsonga zino, ne bw'abeera ku gugwo ogwa TV tazoogerako, ne bw'abeera ku social media, ne bw'akubirwa essimu oli n'amubuuza nti owaayo ensonga za omusujja omukambwe ziyimiridde zitya, Yiga aweereddwa amagezi essimu aggyeko nzigye. Ne bw'embeera ze ne mukola n'omugamba waayo Musumba Mukama yebazibwe agulumizibwe atendezibwe taata ono IBRAH nze abadde abuuza nti bannange Amerika baakafa bameka omusujja omukambwe. Yiga aweereddwa amagezi nti anyige essimu eveeko nti ti takkirizibwa newe mubeera mu kirooto takkirizibwa okuddamu okwogera ku nsonga z'omusujja omukambwe guno. Omusumba Yiga waakuddayo omwezi guno gwennyini mu kooti era eyongere okutunula mu nsonga ze. Lastly nga tuwunzika njagala kusabira baganda bange abagoyeddwa enjego y'omusujja guno across the whole world, basabira twesabire. Then nenkubira abantu omulanga mbakubiriza nti tuwulirize nnyo radio, tulabe nnyo TV mu mbeera eno, ate tugondere amateeka g'abasawo, amateeka n'ebiragiro. The applicant is to execute a non-cash bond of Uganda shillings 2 million. Kooti ekutadde ku kakalu miliyoni 2 ezitaliiwo. The two sureties within the jurisdiction of the court each to execute a non-cash bond of Uganda shillings 5 million. Abakuyimiridde miliyoni 5 ezitaliiwo. The applicant is hereby ordered to comply with all operating directives and law in force intended to prevent the spread of COVID. Kooti ekulagira otuukirize ate ogondere amateeka gonna agateereddwawo okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. The applicant is in the strongest terms hereby restrained from making comments in form of opinion about COVID-19. Kooti ekuwonize sebo tokkirizibwa kwogera kintu kyonna kuba ndowoozayo oba ndowoozayo ku bulwadde bwa COVID-19 before his followers, mu maaso g'abagobererabo, on his television station, ku TV yosebo, on any social media platform, ku mpulizigana yonna egatta abantu, on any radio station, ku radio yonna or television station, oba TV yonna, whether by way of interview or online posting. oba nga bazze ku interviewinga oba okuwandika ku mukuti ogwo gwonna. Lastly, the applicant is also advised to be mindful of the sub-judice rule
as long as this case is still ongoing. Obutayogera ku musango guno kasita gubanga gukyali mu kkooti. IBRAH Ssekimwanyi gange era nga njala kwebaza abatugoberera ku mukutu guno. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulimu gwe mukola gwa maanyi nnyo. Nebaza abasubscribing. Thank you so much. Let's keep the fire burning. Let's keep it shining. Let's keep it that way. We keep it wolokosoextra mu UG. Let's keep it that way. IBRAH Ssekimwanyi gange, large upon yourself. Idris Lukwago, big up yourself. Tony Senablia, large upon yourself. Chiza Clement, large upon yourself. Daniel Mugoya, big up yourself. My beautiful dear viewer, nkwagala nnyo and follower. Omukama Katonda abawubi musinga okwagala abasiraamu mu kisiibo kino twongere okusaba Katonda atusonyiwe era atulungamye byonna ebyatusobako abitusonyiwe byonna era tambulire mu kumanya kwe n'obuwanguzi. Mubere bulungi, mweraba. Love you all.